mwana ne muga nti katufuneko oba katuddeko emabega tufuneko ku musajja abamu abajja gyendi bajja oluusi nga mikwano gyange ate ne bafuuka balabe muga nti kakati ono ekimulwanyisa kiki era alwanira ki kiwala nateekawo emabega n'essomero awo neŋŋamba konze naye abantu bajjanga gyendi nga bazze mu bintu ebitategeerekeka bye balowooza bo nga bo waliwo olutalo sijja kukona ku bintu bingi naye munzikirize nkoneko kwako kwokka kakuwa ekyokulabirako ekyebirala nti nalina microphone microphone embaddeko nze bwembadde ngenda nga mukulaakulana kwange kunyimu ngaekisinga obulungi kyenjagala so nga ate bannanga abalala abasinga obungi ekijja kyemwagala naye bwe twagenda nagenda Germany ngenda Germany nengula microphone nagigula ebiseera ebyo zaali miliyoni 4 microphone eyo nga lwaki nga lwaki bagiseera nti nga ne bwoba mu kugambe ekisaawe gyekikoma kubanze byebyalinga binuma ekisaawe gyekikoma n'oyagera ekigambo nga kituukira mu tayi amanye bya microphone zisinga kati eziri wano obeere wala bwoti ejakulya ngaoli alinga avudde ku tayi naye microphone asobola okugula miliyoni 4 kati ebiseera ebyo mujjukira nti abantu twali tuyimbira babiyitanga lasonic microphone ng'egula siringi 7,500 kati microphone eno olwokuba nti nabeeranga nayo nzekka nga ne bwenkikugulye toyinza kukimanya naye ng'otayinza kukimanya kati wenjikuma nesijikuwa kugiyimbisa ng'oteeka kuwulira bubi naye nga nze nayinanga embeera zange kubanga lwolu kigulu kyali tukituumyani kugamba yes kuba ntikirira banyambaza bwambaza mu nsonyi olulimi lubadde lwa nti Ssaabasajja yasiima okunyambaza engule eya Star of Africa naginyambaliza wano naye nava eno ekisaawe gyekikomawo ku mulyango nga nzija nyimba nga omuntu takisobola kumanya oba ndi ludda wa naye nga ndi mu bantu naye walowooza ndi ku stage naye ng'asusu ndiyo emabega kati buli muntu ng'akyewuunya nnyo kiseera ebyo kusa Mukama Katonda weyanyamba nitumaliriza ekivulu ekyo era ndowooza nze ku lwange kwe kusooka okulaba ku bantu abasukka 1,000 nga bayitiddwa omuntu omu bwati Fred Sabatta abamwolekeddeko ate era ndowooza Mukama ayinza okunyamba ndowooza nenkirabako naye simanyi kubanga ndaba kati bakuŋŋanya abantu 25 n'34 basobole okulanga nakivubo ekyabusobole okujjula kakati n'ebyo mbeera eno mbaga nti nazize mpita mu kusoomozebwa kuyimba kwange naye nga Katonda yampa ekintu kimu nti sajja kulwana nansi kakati neboyogera ki kakati microphone eyo yavaako ebintu bingi mwemuli ebiyimba mwemuli eddogo mwemuli waliwo omusajja omukazi omu yajja nanjjako nenkofiira ku mutwe
olumu nga tuli abantu nga balowooza nti ebiyimba biri muno mu nkofiira nti kaakati bw'agenda okugjako enkofiira eyo buwandagale byonna bigwawo nswale naye bwe baba bamukutte nga amaze okunzijjako enkofiira yange yagira bugizi wali bwati kati nga abantu ndowooza balabe agayirizi ebiki naye baali bamukwata nga bamukuba kubambaga kwange temumukuba tabadde yekka bubuka abembe nga bamanyi bwobusungu bwakwata mangu konze kati oyo tabadde yekka alina abamutumye bali mu audience wali kutuusa abasirikale baali bamukwata ogendaokonza mumuleke naye kasita ategedde ekimuleese nti endowooza esi ntuufu naye addeyo anyumize bamute addeyo anyumize bali waavudde nti sirabyeeko kintu kati nabwe bityo byajjanga binsoomooza bwe bityo n'ebirala bisijja kwogera kati kubanga nga bwe mbagambye nti embeera yange tetuba tumanyi okuva na leero lwasobose okundaba kati ne bwe ndibanga nvuddewo sajja kulwana nansi kati no mbeera ezo kyenva nebaze nnyo mwabavuddeyo ebbanga eddene era ono ndowooza tabeera kuba ono mwami Lule mbadde nyinza obutabasinkana olw'okutya akuyise mu tuluba ki oyo ayinza okukuyita n'agambibwa sebatanoga nti bakamuddemu bweyagala omuddemu n'alyoka kuwereekereza ekigambo bwekiti kakati byonna tubitya kubanga okwagala 10 terikyawomu ate tubyagala omu kati nno yembeera eyo nasooka nendowooza ono ekiŋŋamba okusooka nemulakonze bantu kirumyenda okusinkana ngaoluusi ebyendaba ku gundi okubimalamu amaanyi ŋŋamba konze kakati ono anzeemu kino gundi bwete bunajja wano neneesimba nze nali nvuddeyo kujja kukolera ku kadongo kamu namanyi nti konze wemba nga nzeemu olungu bangula nina byemmanyi kati mwabalala bimutamanyi bwetuyinza okuva nze kadongo kamu okumulaka okuvaawo n'agwa kinuma nnyo kisukkiridde kubanga ze nasooka bwano mu bantu abatono okukifuula omulimu nti omuntu wakadongo kamu nze nga toyinza kunsanga nti nyenza obanywera omwenge nsanga ngalyawo ndi mu myenge nnyo tekisoboka kubanga nalinga mmanyi kyentunda ntunda nze nnyini n'ebigambo byange era oyinza okunsanga wali wayogedde wananga nti njagala kuwulira ku ddoboozi lye ngaayogera mu mazima nga tosobola kunsanga kigambo kyange nga kisanze nti njogere okujjako ku stage era waliwo katonda bingi nnyo byendabyeko ng'akola naye ndabanga omutamiivu abatamiivu benkolera kubanga nze gundi moto yange ga nti bwebeera nga totamidde okolera ate omutamiivu n'atatamidde naye toyinza kugamba nti gwobeere mutamiivu okolere omutamiivu n'atatamidde tekisoboka tojja kusobola kugira balansinga naye akati nze naba ku byafaayo kubanga stage zange bazimanya bazenga bangobere stage eba nyondo yonna kati mu buyonjo bwayo n'olaba omusajja bambi ng'atamidde naye naye ate si mulundi gumu n'olaba ngaomutamiivu ajja n'akutunuulira bwati n'ayuugayuuga naye n'akantu kakalimu nako bagwalagibaki naye nanyenya omutwe n'addayo gyavudde gyotategedde kubanga abantu lusibaamaye n'alyoka ajja n'ekipa ya soda naye ngwaye atamidde naye nti naye ono luze tanywedde asaana wa soda alabika soda oza yasonga okiraki yajja okumusanyusa
pega nga bitusesa nnyo fave ku stage ne bannange betukola nabo nombaga koze bali mwe bajja kuba wani bolagi babateeka ne ku mukama naye nze tewali ajja kunteeka kwa era nga mazima